إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبرغانا بيتيبوا نبانيزا بيتيبوا بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. بليوموالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tuwazoekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atukuumye ebbanga lino lyonna okuva lwe twasemba okubeera nga tusinkana biidhinihi tabaraka wa ta'ala okutuusa ddala olunaku olwaleero. Tusobwa ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala atuwa obulungi bw'ennaku ezo, ate era akkirize bye twakoleramu ebitonotono nga byakumusinza era nga byakumutya era nga byakusembera gyali. Allah abikkirize tabaraka wa ta'ala. Ebikyamu abyalimu Allah bitusonyiwe, n'amazambi ge tukola enkya n'eggulu amanene Allah gatusonyiwe tabaraka wa ta'ala. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Abaffe, hal yawmuka islamiyun? Abaffe, olunaku lw'Olusilamu. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Olunaku ng'olwaleero mukimanyi bulungi nnyo tetutambuliraawo era nga tuliko attashahud oba attahiyatu biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Darusu yaffe yaggwa twalaba edduwa endala gye twayongera ku dduwa ze twali twakalaba biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, ne tuweereza ddala edduwa 12 bweddu ze tusaba oba ze tweyambisa okusaba Allah subhanahu wa ta'ala nga tumaze attashahudi oba attahiyatu era nga tumaze okusalira omubaka sallallahu alaihi wasallam nga tutunaba kutwala salamu. Wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan. Tuze tulaba edduwa nnyingi era baganda baffe ne bannyinaffe ab'ebitiibwa bazze edduwa ezo bazisoma era nga bazikwata era nga bazikozesa. So ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala buli yenna agezaako bambi okukwata edduwa zino n'okuziteeka mu nkola. So ekitiibwa Allah amwanguyirize era amufuulire okusoma edduwa zino nga kwangu n'okuzitegeera biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, n'okuziteeka mu bulamu bwe ebbanga lyonna abeere nga azikozesa mu swala ze zonna swala ezalalikibwa n'eza sunna biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jalla akkiriza emirimu egyo bannange. Allah azza wa jalla akkiriza emirimu egyo. N'olwekyo nkugamba mwanyizazo w'ekitiibwa muganda gw'ekitiibwa nti tokoowa toggwa mu maanyi. Eddiini ya kusoma mpola mpola insha Allah tabaraka wa ta'ala. Bujja kucha nga munnange ensonga gy'oliko ng'ogikubye oluku mu mutwe nga gw'ogisomesa era nga gw'ogyeyagaliramu biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, nenga kiyinza kuva mu bugumiikiriza nakwata mpola ngera bwe tugenda tukola tugenda mpola biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Olwaliro ki njagala twogere ku makulu ga tashahudi eno n'edduwa zino ze twakalaba, ku lw'okubanga tekiwa makulu okubeera nga tugenda bugenzi tusoma busomi naye ng'ebigambo byosoma tutubitegeera makulu. Ekigambo okitegeera nnyo era n'okikwata nnyo era n'okyagala nnyo era n'okikolerako nnyo singa otegeera amakulu gaakyo. Mwana wattu kikuwa muli kikusindika okutegeera amakulu g'ekyo ky'osoma ebbanga lyonna, kikusindika okwagala okukibbinkiramu, kikusindika okwagala okukyagala okw'enjawulo ku lw'okubanga obeera okimanyi okitegedde. Naye swala gye tusala okuviira ddala eri waggulu ku takbiratul ihram paka no ku tashahudi nga tetunatola salaamu, mwana wattu bantu batono nnyo abagitegeera amakulu gaayo, so nga ate buli musaazi yenna kyandibadde kigwana era nga kimukakkatako okumanya esswala byasaala ebigambo ebyo bitegeeza ki biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Kyandibadde kirungi nnyo okumanya engeri gye tusaalamu. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tegera ku Buganda kati ensonga ezo bwe zandibadde biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Kakati olwaleero njagala
olabe ku makulu ga tashahudi yaffe biidhina tabaraka taala n'edduwa zetwakalaba biidhinillah, naye ng'amakulu gano gagenda kubeera nga gakungulu gakuyitako buyisi muntu kutegeera mute ebintu bino bitegeeza kino, naye ng'amakulu gali ag'omunda ddala ago gaali mu durusu zaffe zetwalinga tulaba kubanga buliddwa kumpi twagikolangako omusomo mulamba netunyonyola kino netunyonyola kino netunyonyola kino okwogezako okugaziwa mu nsonga ezo omuntu afune kugamba ekyokulabirako nga kyamaanyi era ekifaananyi nga kyamaanyi ekikwatagana n'edduwa zino biidhinillahi tabaraka wataala zetwalabanga, era n'ayagala mu bugazi bw'ensonga zino nabagamba ajja kuddayo mu misomo gyaffe egyasookera ddala egikwatagana ku tashahud biidhinillahi tabaraka wataala asobole okubeera nga aganyulwa mu nsonga ezo biidhinillahi tabaraka wataala. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kakati atashahudi eno erina amakulu gaayo era erina ebigambo ebyo byonna birina kye bitegeeza biidhinillahi tabaraka wataala. Ogamba nti attahiyatu lillahi wassalawatu wattayibatu assalamu alayka ayuha nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ekibaita attashahud oba ekibaita attahiyatu. Nabagamba nti tugita attahiyatu olw'ekigambo kino ekisooka ekyekitiibwa ekigamba nti attahiyatu, ne tugamba nti tuyita attashahud olwa okukakasa okulimu nga tukakasa nti Allah azza wa jalla yasinzibwa yekka mu butuufu era byonna ebisinzibwa ebitaliiyo bisinzibwa mu bukyamu. Ekigamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, bwetu bwe twagamba biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Naam. Kakati waliwo ebyafaayo bibiri ebiraga ensibuko ya tahiyatu oba amakulu ga tahiyatu oba nti tahiyatu eno yavaawa. Naye mwana wattu ebyafaayo byonna mwana wattu si bituufu kuva ku mbaka sallallahu alaihi wasallam. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Si byafaayo ebyo si bituufu wadde n'akamu wadde n'akeddagala. Tegereka buluganda enaamu. Kakati ekyafaayo ekisooka kibagamba nti Jibrilu alayhi salatu wassalam bwe bagenda ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam oyamutwalako al-Isra wal Mi'raj, ekyafaayo kyo mukimanyi bulungi nnyo. Omubaka bwe bamunikisa mu ggulu sallallahu alaihi wasallam, ekyafaayo mukimanyi kituufu kiri mu Qur'an ekitiibwa ne mu sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Tegereka buluganda enaamu. Kakati nga bagamba nti omubaka alayhi salatu wassalam ne Jibrilu bagenda ne batuukira ddala mu ggulu ery'omusanvu. Kati mu ggulu ery'omusanvu waliwo bamalayika we bakoma, era awantu waliwo n'omuti gwe bayita sidratul muntaha. Abamalayika omuti ogwo we bakoma, tewali kweyongerayo kugenda waggulu. Kati bwe bagutuukako ne bugera byayogera. Kati bwe bayogera Jibrilu ne Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Jibrilu n'agamba Muhammad nti wano we tukoma tewali kweyongerayo. Kati omubaka n'agamba nti attahiyatu lillahi wassalawatu wattayibatu. Kati Allah azza wa jalla namuddamu nga mugamba nti assalamu alayka ayuha nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kati omubaka sallallahu alaihi wasallam era naddamu n'agamba nti assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kati atawo Jibrilu n'agamba ne bamalayika abaali waawo kumpi ne bagamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Kati mbuwe bajja ensibuko ya tahiyatu mbunnawo weeva nga mu Isra'i wal Miraj, naye ekyafaayo ekyo tekiriiko bujulizi butuufu kuva ku mubaka sallallahu alaihi wasallam. Bintu bijinge bujinzi babiteekawo buteesi, wala hawla wala quwwata illa billah. Mujja kujja nga babisomesa era temwewuunyanga mubiyulira biidhinillahi tabaraka wa ta'ala bwe bito bwe bijja nga babisomesa, naye nga tebirina bujulizi butuufu kuva ku mubaka sallallahu alaihi wasallam. Omubaka alayhi salatu wassalam engeri gyayigirizamu tahiyatu ndala nnyo okusinza ku hadithi zetwalaba lutu ewedde nga tulaba obukulu bwa tashahudi oba obukulu bwa tahiyatu. Mujjukira hadithi ya Ibn Mas'ud radiyallahu anhu ngagamba nti allamani rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tashahhuda. Omubaka yanjigiriza, okitegedde ensibuko ya tashahudi eri wano mu hadithi ya Ibn Mas'ud yensibuko ya tahiyatu. Omubaka
sallallahu alaihi wasallam ngajigiza ibn Mas'ud ngamuyigiriza tahiyatu era gamba ibn Mas'ud agamati allamani rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tashahhud ombaka yanjigiriza alayhi salatu wasallam at-tashahhud okumanya yajingiriza agamati kaffi baina kaffaihi nga ekiwato kyange kiri mikono je ebiri alayhi salatu wasallam era agamati kama yuallimuni suratan min al-Qur'an ngalinga njigirize sura mu Qur'ani yekitibwa ngagamba kibo yankwata ekyo kyonge nakikwasa mikono ebiri ngalinga agamati at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أي التشهد وجسنا مشي مصحيحين نبي تبي بلالا حديث ابن مسعود يو ينسبك التشهد ينسبك التحيات واستجد كليه شافاي تشينا بجرزبونا وتوف ولا بيغامبه بيونا مبكا بيجي ابن مسعود sallallahu alaihi wasallam bya muyigiriza byonna nebyo gamba obatu kafuzatul muntaha bugule lyo musanvu ombaka nagamba ati attahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu mbo Allah namudamu tabaraka wa taala ngamugamba ati assalamu alayka ayuha an-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh mbo malaika ombaka sallallahu alaihi wasallam nagamba ati entino assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin kama malaika jibril ne banne ebagamba ati ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna muhammadan rasulullah kigambe kyo situf tulabye engeri mbaka jayigiriza sallallahu alayhi wasallam at-tashahhud era mu hadith endala mbaka natugamba sallallahu alayhi wasallam mulafi ya hadith endala nagamba ati idha qa'ada ahadukum fi salati singo mumwe abera tudde mu swala mutahiyate sembayo Muriwaye ndala mbaka gamati idha tashahhada ahadukum omumu bwabanga atandise okusoma tahiyatu atudde okusoma tahiyatu agamenti at-tahiyatu lillahi paka tahiyatu jekoma ngaba tujirabe biidhillah tabaraka taala amme kigamba nti chafayo nga nabbi atwaliddwa mu ggulu ekigambe so kituufu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ensonga zino twazogerako mujjukire twazogerako mu tandikwa ya darusi ya feno ya tashahhud mujjukira ndoze banga liye mabega nga twakatandika bye tukatali bya feno twabireta bakimbidingana osobola kubeera ngo obimanya osobola kubeera ngo bitegeera nti wonno ojja nga babisomesa olojja kusanga nga babisomesa olid naye tebikubuza biidhillah tabaraka taala ekigambo ekituufu omaze okukitegeera kati waliwo kyekyafayo ekirala era ekifu kibagamba nti attahiyatu mbu kitegeeza ki as-salawatu kitegeeza ki at-tayyibatu kitegeeza ki nga bagamba mbu attahiyatu ismu ta'irin mbu attahiyatu linnya lya kinyonyi linnya lya kanyonyi ekinyonyi kino ekibuuka fil janna mbu kiri mu janna ala shajaratin yuqalu laha at-tayyibatu mbu ekinyonyi ekyo kibayita attahiyatu kiri ku muti mu janna gwe bayita at-tayyibatu kati omuti ogwo emabbali waagwo waliwo omugga ogwo baguyita as-salawat ategedde bo attahiyatu kinyonyi kiri mu janna nga kiri ku muti gwe bayita at-tayyibat ategedde kati omuti gwe bayita at-tayyibat wane mabbali waagwo waliwo omugga wansi waliwo omugga baguyita as-salawat kati mbo omusaaze asaala singa agamba nti attahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat nayogera ebigambo ebyo awayogedde ku kinyonyi ng'ayogedde ne ku muti gwe kiriko ng'ayogedde ne ku muggo oguli wansi w'omuti ogwo kati mbo ekinyonyi kikka okuva ku muti ogwo ne kyebbika muki ne kyebbika mu luzzi olwo oba mu muggo ogwo kati bwe kimala okwebbika mu muggo ogwo ne kivaayo ne kikola ki ne kyekunkumula ebyoya byakyo kati mbu buli ttondo lyonna ery'amazzi erikivaako ne ligwa ebbali wali Allah ng'atondamu malayika tabaraka wa ta'ala malayika eyo ng'ekusabira gwasomye ebigambo ebyo bya tahiyatu ng'ekusomera paka lutimira mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala osegedde buli ttonde erifa ku kintu nga kyekunkumudde bwe kiti Allah atondamu malayika tabaraka wa ta'ala malayika eyo yastaghfiru laka ila yawmi alqiyama mbwekusabira paka lutimirira mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala ekyo nakyo kyafaayo kifu tekina ku bujulizi maaso g'ekitiibwa sallallahu alaihi wasallam era maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala ombaka ebigambo yayigiriza birala nnyo at-tashahhud yajigiza buyigiriza sallallahu alaihi wasallam era nga kituyigiriza biki bya tusoma mu swala era nge ebigambo byonna eby'eswala bwabituyigiriza sallallahu alaihi wasallam ebigambo byo bitegeeza ki ebigambo bino
bitegeza nti attahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu. Ebigambo bino attahiyatu kitegeza ebiramuso. Attahiyatu byebiramuso ebingi. Ekimu bakiyita tahiya, attahiyatu. Kati attahiyatu byebiramuso. Naye ekigambo ekyo kyetissa amakulu mangi. Kiri kitegeeza ekitiibwa, ebitiibwa, kitegeeza okusuuta, kitegeeza okutendereza, kitegeeza okwebaza. Ekigambo ekyo ategedde attahiyatu ebiramuso abaffe Allah azza wa jalla mwetaavu waffe okubeera nga tumulamusa Allah tumubuuzeeko tumulamuse la Allah subhanahu tabaraka wa taala wabitonde etinno bimulamuse bimubuuzeeko. Kati ekigambo ekyo olwokuba nti kyetissa amakulu amalala galimu agategeeza ekitiibwa. Attahiyatu ebiramuso byonna ebyekitiibwa byonna, buli kitiibwa kyonna, la hawla la quwwata illa billah, buli kutendezebwa kwonna, buli kwebaza kwonna kwa Allah tabaraka wa taala. Kyekitegeeza nti attahiyatu lillah, ebitiibwa byonna bya Allah tabaraka wa taala, okutendezebwa kwonna kwa Allah azza wa jalla, okwebaza kwonna kwa Allah tabaraka wa taala, gwe tutendereza, gwe twebaza, gwe tuwa ekitiibwa, gwe tugulumiza, kyekigambo attahiyatu lillah bya Allah tabaraka wa taala. Kati wassalawatu kitegeeza n'esswala zonna, kitegeeza swala wassalawatu, esswala zonna zetusaala, ezaalalikibwa, eza sunna, buli kibayita swala nti swala kusaala lillah, nazo za Allah tabaraka, tusaala Allah tabaraka wa taala, tusaala kulwa Allah subhanahu wa taala. Kigambo wassalawat, attahiyatu lillah wassalawat wattayyibat, na buli bulungi bwonna bwa Allah tabaraka wa taala. Buli kyonna kigambo ekirungi, buli kyonna kikola ekirungi kya Allah subhanahu wa taala. Era ebikola ebirungi byetukola, emirimu ebirungi jambuka eri Allah tabaraka wa taala, Allah nagikkiriza. N'ebigambo ebirungi byambuka eri Allah tabaraka wa taala. Allah kyagamba nti ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal-amalu as-salihu yarfa'u, eri jali Allah tabaraka wa taala ebigambo ebirungi byambuka birinnya nga bigenda jali bitwaliwa jali tabaraka wa taala, byetwogera n'emirimu ebirungi era gisitulwa negitwalira eri Allah tabaraka wa taala. Kati buli mulungi gwa Allah tabaraka wa taala tugumukolera, wattayyibat, n'ebirungi byonna bya Allah subhanahu wa taala. Ate nga Allah azza wa jalla ye mulungi tabaraka wa taala, mbaka yatugamba sallallahu alaihi wasallam mujikire negamba nti inna Allaha tayyibun, mazima Allah azza wa jalla mulungi, la yaqbalu illa tayyiban, takkiriza okujjako ebirungi. Ne bwe giba mirimu takkiriza okujjako egyo emituufu emirungi gye yalagira, ate ne tukikola ku lulwe, ate nga tukikoze ng'omubaka bwe yayigiriza sallallahu alaihi wasallam, kye bayita at-tayyibat. Allah azza wa jalla kennyini tayyibun, mulungi. Okumanya Allah mulungi azza wa jalla, mumanya g'amalungi mulimu al-jamil, omulungi tabaraka wa taala, wallahi mulungi. Era okumanya mulungi Allah tabaraka wa taala, tunula ebitonde byatonda byokka, tunula ebitonde byatonda. Kabere mukyala bukyala Allah gwe yatonda tabaraka wa taala akumala kamagezi olw'obulungi lwe. Kabere mwami eri omukyala ayinza okumala ku mukyala emirembe omwami olw'obulungi lwe. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ekyafaayo kya Nabbi Yusuf mukimanyi, omubaka sallallahu alaihi wasallam mu bulungi bwe mubumanyi. Kati Allah azza jalla bw'abanga atonda butonzi bitonde ne beera nga birungi, kati ate ye nannyini kutonda tabaraka wa taala. Kyova olaba nti abantu tebayinaayo kye bakugamba mujjana yowekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, okulaba ku Allah azza wa jalla kyekyengera ekikyasinza okubeera ekyebbeeyi n'obunene n'obukulu n'ekisinga mujjana ya Allah tabaraka wa ta'ala. Awo tubagenda kweyagala n'ebyokulya, biyagale n'okusisinkana, biyagale n'okubeera n'abakyala baabwe, n'abakyala biyagale n'okubeera ne babba baabwe, balye banywe, kuba byebyo byebanadamu byagala kulya, kunywa, kubeera n'abakyala, abakyala kubeera n'abasajja, kweyagala kutambulako, bibyo kuvuga byebagala bya bbeeyi, mujjana byonna gyebiri, byonna bye tugenda kubeera nga tubimaze, nga byonna gyebiri, buli omu nga tubimaze. Naye ekigambo kulaba ku Allah azza wa jalla kigenda kuyiniikiriza abantu. Otegedde bagenda kulabira byonna bye mu mujjana kulaba ku Allah tabaraka wa taala. Era omubaka agamba sallallahu alaihi wasallam hadithi entuufu agamba nti abantu b'omujjana nga boogerako agamba nti fama utu shay'an ahabba ilayhim
min an-nazari ila rabbihim tabaraka wa ta'ala abantu bamujjana tebagenda kuwa kintu kyonna kigenda kubeera nga kisinga okwagala gye bali ng'okulaba ku Allah waabwe tabaraka wa ta'ala okumulaba ku just what okumulaba ku Allah tabaraka ate nga ffenna tusaba Allah atuwe ejjana tabaraka wa ta'ala olw'okusaasira kwe atugenda kumulaba buli yenna alingira ejjana agenda kulaba ku Allah tabaraka wa ta'ala kati kyengere kisinga akbaru na'imil janna ekyengere kisinga yombiyengere by'ejjana kulaba ku Allah tabaraka wa ta'ala mujja tusoma insha Allah mutandise okusoma ku jjana ne Sheikh Abubakar Sirin Nkumba mujja kukiraba tekyengere ekisinga ebyengera by'omujjana byonna kulaba ku Allah azza wa jalla kumulaba ku Allah tabaraka kumanya mulungi Allah tabaraka wa ta'ala kati etubadde tukonyegwe konyinenga kibale watu likujigama wat-tayyibatu tegere kabuluganda wat-tayyibatu kakati obulungi bwonna bwa Allah tabaraka bibigambo ebyo mbiddamu at-tahiyyatu ebidamuso ebyekitiibwa okutenderezebwa okwekitiibwa okwebazibwa okwekitiibwa ekitiibwa kyonna kya Allah tabaraka wa ta'ala wasalawatu essala zonna zolyosadde nezosala nezojja okusaala nga Allah kyakuwadde obulamu tabaraka wa ta'ala lillah za Allah tabaraka wa ta'ala wat-tayyibatu nabuli bulungi bwonna bwa Allah subhanahu wa ta'ala kati assalamu alayka ayyuha nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu emirembe gibeere ku gwe owange gwe nabbi sallallahu alaihi wasallam wa rahmatullahi n'okusasira kwa Allah tabaraka wa ta'ala wa barakatuhu n'emikisa gye gikubeereko gwe ombaka sallallahu alaihi wasallam twagamba nti waliwo riwaya eraga nti nabbi bwe yafa sallallahu alaihi wasallam basahaba batandikanga okugamba nti assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuhu nga nayo ntuufu biidhina tabaraka wa ta'ala era nga tewali wotafunira ibogamba nti assalamu alayka ayyuha nabiyyu wani bogamba nti assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuhu byonna bituufu insha Allah tabaraka wa ta'ala assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin emirembe gibeere kuffe gye tuli ffe emirembe gibeere gye tuli wa ala ibadillahi salihin era gibeere ne ku baddu ba Allah abakkiriza abalongoofu biidhinillahi tabaraka ta'ala ombaka mu riwaya yagamba nti bw'ogamba nti ndo bw'omugamba nti assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ne mu kigambo ekyo ekigambo mubeera mulamusiza mubeera mutoledde salaamu ebitonde bya Allah byonna ebirongoofu ebiri mu ggulu n'ebiri mu nsi kati bulungi kyo omuntu bw'abeera afuna ng'ali mu tashahudi wali munda bannange kiba kika bannange kiba kiyitirivu tusome tashahudi bannange tunyiyweze tusobole okubeera nga tweyagala n'ebintu bire ebigirimu buli wogamba nti assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin obeera otoledde salaamu era ng'owadde emirembe n'obulungi eri buli kitonde kya Allah kyonna ekirongoofu ebiri mu ggulu n'ebiri mu nsi bitonde bimeka ebisinza Allah tabaraka birongoofu biyitirivu byotamanyi ne byomanyi olidde kati oyo Allah tabaraka wa ta'ala kati ashhadu an la ilaha illa Allah nkakasiza ddala nga nzijja ddala kutubo y'omutima gwange ng'akasa bino ebyempisa ku lulimi mbikakasa ddala ne ku mutima gwange titewali asinzibwa mu butuufu okuggyako Allah tabaraka wa ta'ala wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu era nkakasa bulungi nnyo kuvira ddala ku kutubo y'omutima gwange nenjatula n'olulimi tibazima muhammadin sallallahu alaihi wasallam muddu wa Allah era mubaka we bagambe tuli ku makulu ag'okungulu biidhini tabaraka ta'ala kati eyo ye atashahud kati netuzzaako okusalira omubaka oba kusabira omubaka sallallahu alaihi wasallam okugamba kutya ogamba nti Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid kwa kusalira omubaka okusalla sallam nabagamba nti esali ziri nyingi era nga tashahudi bwe ziri nyingi ne twalonda Ibn Mas'ud gye twasokerako kwata deni nazina tuzazira bampola mpola kati n'okusalira omubaka nako sallallahu alaihi wasallam kulina riwayati nyingi naye kati riwaya eno gye tujja okubeera nga tutwala biidhinillahi tabaraka wa ta'ala wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan naam ekigambo nti Allahumma salli ala Muhammadin ekye tulina ebbanga lyonna era kye twalituulira ebbanga lyonna nga tugamba nti Allahumma salli nti ay Allah seekusaasira n'emirembe nti ekigambo ekyo bwe kitegeeza kwegamba kyekyasinga okwatiikirira gye tulifa abantu okuva emidde nedda kyetwalituulira era kyetwalitusoma era kyetwalitusomesa ebbanga lyonna nti Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid
ti ay Allah azza wa jalla sokusasira n'emirembe ku Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ne ku bantu ba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga wase emirembe era nga wase okusasira n'emirembe ku Ibrahim n'abantu ba Ibrahim innaka mazmagwe hamidun hamajidun gwotendezebwa era gwosuutibwa Allah tabaraka wa taala. Naye nga kigambo salli kino kitegeeza nti Allah obosaba Allah tabaraka wa taala aberenga ayogera ku Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa malaika abali waggulu aberenga amwogerako sallallahu alaihi wasallam dhikruhu fil mala'il a'la kukuberanga Allah amwogerako tabaraka wa taala malaika abali ababitibwa abali waggulu. Kyekitegeze kigambo ekyo ti Allahumma salli ala Muhammad ay Allah tabaraka wa taala yogera ku Muhammad ba indikana kali mulimu n'amakulu kubanga bwaba omwogeddeko Allah tabaraka wa taala abaira musaasidde abeera muwadde obulungi abeera muwadde emikisa abeera mukoledde obukasa bwamwogerako alayhi salatu wassalam. Tegereka Buganda kati ekigambo ekyo nakyo njagala tiberenga mukitegeera bulungi biidina tabaraka taala. Tikitegeeza butegeeza nti ay Allah se kusasira n'emirembe obula tikitegeeza nti ay Allah mwogereko fil mala'il a'la mu malaika abali waggulu abebitiibwa abakulu nti bwana abairanga amwogeddeko owekitiibwa sallallahu alaihi wasallam ndi mu malaika abebitiibwa abanene abali waggulu ne Allah tabaraka taala ajja kuba musaasidde ajja kuba muwadde emikisa ajja kuba mukoledde obulu byonna bijja kugwera omwo biidhinillahi tabaraka taala ngera wakola ku Ibrahim kaino genda nti Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin ay Allah tabaraka wa taala we mikisa yingi wazebirungi kigambo baraka oba tabarakallah oba barakallahu fika kitegeeza nti ay Allah yitirize ebirungi baraka kitegeeza kuyitiriza birungi baraka za Allah tabaraka taala ebirungi bya Allah bemikisa ja Allah tabaraka kitegeeza nti ebintu ayo kuyitiriza ku birungi bya Allah tabaraka taala kati Allah tabaraka wa taala barika ala Muhammad semikisa oba we mikisa ku Muhammad wa Muhammad yemikisa yingi wazebirungi ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abantu be era nga wayingi wazebirungi ku Ibrahim n'abantu ba Ibrahim innaka hamidun majid mazima gwotenderezebwa era gwosuutibwa tabaraka wa taala. Ile biranga ku kusalira omubaka sallallahu alaihi wasallam tulabe at-tashahhud tulaba okusalira omubaka sallallahu alaihi wasallam tuli ku duwa yaffe kati esooka gye twagamba nti ba ulama gye bagamba nti gyoteekeddwa okusookerako awo nenga kale si kyateeka nti kinenga ekyandibadde kitwalibwa nti gyosookera bawulamu bagamba nti yejibu kyateeka okugisoosaawo kubanga ebintu ebyo bino mbaka sallallahu alaihi wasallam yatugamba okusaba Allah azza wa jalla bitukingirize bintu binene nnyo ng'era bimwe bitegeera mu misomo gyaffe egyasooka biidhinillahi tabaraka taala. Edduwa sookera ddala agamba nti Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam twagamba nti osobola okusoosa Allahumma inni a'udhu bika min adhabi al-qabri ومن عذاب جهنم وبا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال وهكذا بإذن الله تبارك وتعالى. edduwazo natwazira abo tufuwazo ne hadith zazogerako setagisa kuberanga tuziddamu akaseera kano insha Allah tabaraka taala kulwakadde n'obutagala kuwanvuya nsonga zino kati Allahumma ay Allah azza wa jalla obo saba Allah nti ay Allah tabaraka wa taala inni a'udhu bika min adhabi jahannam mazima nekingiriza nawe era neogoma gyoli omponye ebinzo bya jahannam byomuliro jahannam wa min adhabi al-qabri era omponye ebibonerezo bya mukabuli wa min fitnati al-mahya omponye ebikemo by'obulamu buno bwe tuwangalamu wal mamat era omponye ebikemo by'okufa mu kaseera w'enfiira mu kaseera w'engendo okubeeranga nfiira wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal era omponye n'obubi bw'ebikemo oba omponye ebikemo bya masih ad-dajjal mu kaseera wagenda okubeeranga avaayo ng'akamaliro k'enkomerero nga bwe twakira biidhina tabaraka taala. Edduwa eyokubiri twagamba nti egamba اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أدوية تواجر بإذن تبارك وتعالى إقامة اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا أي الله مزم الدلانزي نيريا زمان يوم ويوغوانغ وريا زمان يورونيني wala yaghfiru dhunuba illa anta atenga tuwalya mutufa sunyo mazambi okujja kogwe nerya zamanya ntya mukola amazambi mukukujemera mukola byoteyagala mukingira byoteyagala nokuleka byolagira nokunywera mbaka sallallahu alaihi wasallam kale nerya zamanya ngalunene ngalungi kati wala yaghfiru dhunuba illa anta tiwali wasunyo mazambi okujja kogwe Allah azza wa jalla bino byonna byenayingira mu mazambi gennina tiwali asobola gansonyi okujja kogwe
faghfir li ay Allah azza jalla nkusaba onsonyiwe maghfiratan olusonyiwa min indika ngaluvira ddala wuwo ay Allah tabaraka wa taala warhamni atonsasire innaka mazima gwe antal ghafurur rahim mazima gwe musonyi atomusasize edduwa yo nayo twagiraba bidina tabaraka wa taala edduwa yokusatu egamba nti Allahumma ighfir li ma qaddamtu wama akhartu wama asrartu wama a'lantu wama asraftu wama anta a'lamu bihi minni anta al-muqaddimu wa anta al-mu'akhiru la ilaha illa anta duwe nayo twagiraba egamba nti Allahumma ighfir li ay Allah nkusaba onsonyiwe ma qaddamtu ebyo nakulembeza okkola wama akhartu nebyo bye nasembyayo okkola wama asrartu nebyo bye nakola mu bwekusifu byennakolanga mu kyama wama a'lantu nebyo byennakola mu lwatu wama asraftu nebyo byennakola nempitawo nebyo byennakola nempitawo nembikiriza wama anta a'lamu bihi minni nebyo byomanyiko gwe Allah azza wa jalla byennakola nze nga sibimanyi nenga gwe bimanyi nti nabikola nabo binsonyiwe anta al-muqaddimu ay Allah gwo kulembeza gwo boyagadde okukulembeza wa anta al-mu'akhiru era gwo kereya gwo boyagadde okukereya n'omusembya gwo boyagadde okusembya la ilaha illa anta tuwali asizibwa mu butuufu okujjako gwe Allah tabaraka wa taala edduwa niyo twagiraba bidina tabaraka wa taala edduwa yokuna egamba nti Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يقول اللهم أي الله عز وجل أعني نكسب نيامبكو نيامبا أي الله gwino kunyamba ala dhikrika nyamba ko kukujjukiranga berenga nkujjukira ay Allah wechitiba tabaraka wa taala berenga nkujjukira mbigambo berenga nkujjukira mbikolwa berenga nkujjukira ebbangalo mulamu bwangero nyabuli kaseera kati nyambako ay Allah nkusaba berenga nkujjukira wa shukurika era berenga nkwebaza wa husni ibadatika era nyambako nterezo okusinza nyambako ay Allah ntereze okusinza eyeddwa nayo ebadde dua yakuna bidha tabaraka wa taala edduwa yokutano togamati Allahumma inni as'aluka aljannata wa a'udhu bika minan nari Allahumma inni as'aluka aljannata wa a'udhu bika minan nari ay Allah azza wa jalla mazmanze nkusaba ejjana atera nkusaba onkingiriza omuliro oba nekingiriza nawe omponya omuliro newogoma joli omponya omuliro ay Allah tabaraka wa taala eyedduwa ya kutano biidhnillahi tabaraka taala edduwa y'omukaaga twagamba edduwa y'omukaaga twagijja mu Qur'ani y'ekitiibwa ndoza mujjukira edduwa y'omukaaga tugamba ati edduwa gamba ati rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ngosaba Allah tabaraka taala edduwa y'omukaaga twagijja mu Qur'ani y'ekitiibwa gamba ati rabbana atina fid dunya hasana lazima ay Allah tabaraka taala nkusaba ompe ebirungi muno mu nsi wa fil akhirati hasana era ompe n'ebirungi ku akhira wa qina adhaban nar ate era omponye n'ebibonezo by'omuliro jahannam olid ekisonga eno twagiraba edduwa ey'omukaaga edduwa ey'omusanvu netulaba nti leno twagijja mu Qur'ani egamba nti rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumu alhisab edduwa ey'omusanvu netwagamba nti rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumu alhisab netugamba nti tewali buzibu okusooka ogamba nti rabbana ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira ekyo twakiraba biidhnillahi tabaraka taala nenge edduwa eyali mu dduwa oba mu aya gyetwalaba negamba nti rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumu alhisab ay Allah azza wa jalla nkusaba onsonyiwe ne bakadde bange babiri nabo basonyiwe wa lilmu'minina era osomye n'abakkiriza bonna olunaku okubalibwa kw'abantu bogenda okubeera nga kuyimirirawo ng'ogenda kubabala biidhnika tabaraka wa taala yedduwa eyo eya dduwa yakumeka ya munaana eyo ndowooza edduwa eyo yeringa ey'omunaana naam edduwa ey'omunaana oba ey'omwenda mbuze mu Katonda edduwa ey'omunaana oba ey'omwenda gyetwala wange egamba nti Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'thami wal-maghrami Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'thami wal-maghrami otegedde naam yedduwa ey'okumeka edduwa ey'omwenda ey'omwenda biidhnillah ey'omwenda egamba nti Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'thami wal-maghrami ng'osaba Allah tabaraka wa ta'ala akusonyiwa amazambi akusonyiwa okukola ebibi era okugamba Allah tabaraka wa ta'ala akungiriza kuteekewala nnyo n'okukola ebibi
Allahumma inni a'udhu bika minal ma'thami ay Allah nkusaba oba nekingiriza nawe omponyo kola ebibi mbere waladdala nnyo n'okukola ebibi wal maghrami ay Allah azza wa jalla nkusaba nekingiriza nawe omponyo okubanjibwa amajja gonna gendinanga ngasasule ebimajja kugamba mponyo okubanjibwa kongo omuntu abanjibwa mutufa agwa mu bintu bingi agwa ne mazambi amalala agwa mu mazambi ng'omuntu abanjibwa atandika okulimba atandika okuwayiriza atandika obutabira mu mbeera nnungi okwekweka ng'abanjibwa kati obosaba Allah tabaraka ta'ala mutufa aberenga akutaasa obutabanjibwa tegereka Buganda wa hakadha biidhnillah tabaraka ta'ala pozzi edduwa ey'ekumi zedduwa zitoddamu okulaba empanvu keera biidhnillah tabaraka ta'ala edduwa ey'ekumi egamba ti Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annaka al-wahidul ahadus samadul ladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahadun an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim edduwa ino twagiraba biidhnillah tabaraka ta'ala bannange edduwa zono nantuufu okuva ku mbaka sasa era ahadithi zazo twaziraba mu somo gyaffe ejali ejikwatagana ku dduwa zino bwembanga mujjukira biidhnillahi tabaraka wa ta'ala kalugamba Allahumma ay Allah azza wa jalla inni mazimanze as'aluka ya Allah nkusaba owange gwe Allah Allahu akbar nkusaba lwaki nkusaba kubanga gwe Allah subhanahu wa ta'ala gwe ino okusabibwa bi annaka alwahidul ahadus samad era nkusaba olwensonga nti gwomu alwahidu alahadu ebigambo bibiri naye bitegeeza kigambo kintu kigeza omu obwanna ogwomu oli bwannamunigina osigede Allahumma ay Allah azza wa jalla inni mazimanze as'aluka nkusaba ya Allah owange gwe Allah bi annaka alwahidul ahadus samad nkusaba kulokubanga gwomu tabaraka wa ta'ala as-samadu gwe kugamba gwalabirira ebitonde byonna gwobituusako obwetavu bwabyo ate nga gwe teweetaaga gye biri lwaki teweetaaga gye biri lwaki byonna ebitonde byetaaga kuva gy'oli olw'ensonga nti gwe wabitonda era gwe obirabirira Allah tabaraka wa ta'ala okyagenda mu maaso bi annaka alwahidul ahadus samad kulwokubanga gwe Allah azza wa jalla omu alabirira ebitonde byonna byetaaga kuva kw'oli alladhi oyo lam yalid itazaala walam yulad era teyazaalibwa walam yakul lahu kufuwan ahad era talina kyonna kimufaanana mu bitonde kati omaze okumutendereza n'okumusuuta n'okumuwaana n'okumuwa ekitiibwa n'okumuteeka waggulu Allah subhanahu wa ta'ala kati oteekawo ensonga zo ti antaghfira li nkusaba onsonyiwe dhunubi amazambi gange innaka mazima gwe antal ghafurur rahim mazima gwe Allah tabaraka wa ta'ala gwe musonyiwe ate gwe musaasize twagamba nti edduwa eno yali nkulu nnyo olw'ensonga tombaka yatugamba nti bwewanga ogenda okusaba Allah tabaraka wa ta'ala osooka kumutendereza n'omusuuta n'omuwaana Allah tabaraka wa ta'ala kati n'osabira n'omubaka sallallahu alaihi wasallam n'osabira omubaka alayhi salatu wasallam kati n'ozzaako ensonga zo twagamba nti edduwa eno okumanya nkulu okusuuta kuno Allah tabaraka wa ta'ala osobola okukozesa okutuuza Allah tabaraka wa ta'ala kono kukozese nga tonnaba okubako nekyosaba kukozese vanyuma ozeko okusalira omubaka sallallahu alaihi wasallam vanyuma teekayo ensonga zewa Allah tabaraka wa ta'ala ojja kuba ekidde ddala mu kkubo lyennyini eri omubaka sallallahu alaihi wasallam lyeyatuyigiriza okubeera nga tusaba Allah tabaraka wa ta'ala ini kana nti laisa sharutan bannange si kalombolombo nti okusaba edduwa Allah agikkiriza oba eyitemu Allah akwanukule kyomala kusalira omubaka nakusuuta Allah wabula nti okusuuta Allah n'okusalira omubaka min asbab al-ijaba z'ensonga ze Allah tabaraka wa ta'ala zayitamu okwanukula kubanga omubaka yatugamba sallallahu alaihi wasallam wa barakallahu fikum jazakumullahu khair edduwa ey'ekkumi n'emu era nayo yali mpanvuko mu ddwa zetwalaba egamba nti Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamda la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار إدوين يتواجد بإذن الله تبارك وتعالى مبغزي katatu wano tugiyitako ddala mu bufundafuda mu bufunze Allahumma ay Allah azza wa jalla inni as'aluka mazima ddala nze nkusaba bi anna laka alhamda lwaki kusakula okubanga gw'olina okutenderezebwa amatendo gonna amajjuva kati n'omukende buvonna gago kati gw'osabibwa nina kusaba gwo olw'ensonga nti gw'otenderezebwa amatendo gonna amajjuvu gago ay Allah tabaraka ta'ala gw'olina okusabibwa Allahumma ay Allah inni mazimanze as'aluka nkusaba bi anna laka alhamda lwaki nkusaba kulwokubanga
okutenderezibwa kuko ebitendo byonna ebijjuvu ebitendo okwendevu byonna bibyo la ilaha illa anta tiwali asinzibwa mutufu okujjako gwe wahdaka olyomu la sharika laka tiwali kikwegattako ay Allah tabaraka wa taala almannanu omugabi ayiti kugaba omuyitirivu w'okuwa omuyitirivu w'okugaba omuyitirivu w'okuwa nga tobaze nagwowa tobaze nabyomuwa omuyitirivu w'okuba babanga wadde gwayagala Allah tabaraka wa taala almannan omuyitirivu w'okugaba omuyitirivu w'okuwa omuyitirivu la hawla la quwwata illa billah njogere kindekeki erinnya eryo bannange nakatabatika kanga akasembayo omuntu bakayita Abdul Mannan Ahmad Aluji masha Allah so Allah azza wa jalla atika baraka ekigambo kirinnya eryo almannanu omuyitirivu w'okuwa omuyitirivu w'okugaba Allah subhanahu wa ta'ala ya badi'a samawati wal ardi wano okyamukoowoola okyamutendereza omukoowoola tonateekayo nsonga z'obula oli mu kumusuuta Allah subhanahu wa ta'ala lwaki twakwanukule oli mu tawhid ogobera omubaka sallallahu alaihi wasallam kati engeri gy'otandikamu okumusaba omusaba na tawhid omusaba na kumwawula omusaba na kumukakasa nti yasinzibwa yekka Allah tabaraka wa taala mbutufu wali buli kibyonna bisinzibwa mbukyama Allah yasinzibwa tabaraka wa taala kati Allah abajja kwanukula tabaraka wa taala naam ogenda maaso gogamba nti ya badi as-samawati wal ardi owange gwe omutandisi w'eggulu n'ensi guwatandika eggulu n'ensi okubitonda nga tebyaliwo tulina kukiwalabirako nti eggulu yandifaananibwa etyo wabula walitandikawo nga tewali kyolabiddeko Allah tabaraka wa taala guwalitonda nolitandikawo ya badi as-samawati wal ardi wange gwe mutandisi w'eggulu n'ensi guwalitandikawo nolitonda n'ensi nolitandikawo nogitonda nga bwe tujeba olwaleero ya dhal jalali wal ikrami wange gwe nannyini kitiibwa era nannyini kugaba nannyini kitiibwa ay Allah tabaraka wa taala nannyini kugulumizibwa nannyini kitiibwa bitiibwa byonna bibyo ya dhal jalali wal ikrami wange gwe nannyini kitiibwa nannyini kugulumizibwa nannyini kuweebwa kitiibwa nannyini kugaba Allahu akbar gwe nannyini byonna Allah subhanahu wa ta'ala wulire edduweno bannange edduweno bannange tugikozesa nnyo nnungi nnyo mu kusuuta Allah azza wa jalla ng'ogenda omusaba ya hayu ya qayyum owange gwe omulamu Allah tabaraka wa ta'ala twalaba ekigambo bulamu kitegeeza kibulamu bwa Allah kitegeeza twakiraba ya qayyum owange gwe yeeyimirizaawo Allah subhanahu wa ta'ala inni as'aluka aljannata ya qayyum owange gwe yeeyimirizaawo noyimirizaawo n'ebitonde byonna biwatonda omulamu obulamu kwegamba obujjuvu obutaliko nti bwaliko wo nga tebuliiwo oba nti bujja tutuuka ekiseera buggweewo obulamu bwa Allah tabaraka wa ta'ala eyeeyimirizaawo era nayimirizaawo buli bitonde byonna byatonda Allah tabaraka wa ta'ala kati inni munange Allah azza wa jalla inni as'aluka aljanna mazmanze nkusaba ejjana Allahu akbar wallahi alhamd mazmanze nkusaba ejjana ay Allah tabaraka wa ta'ala wa a'udhu bika minan nar era nekingiriza naawe ne ogoma gyoli nzira gyoli nzirukira gyoli okumponya omuliro kati okutendereza Allah kuba mutendereza tabaraka wa ta'ala mutuufu ajja kutulira enniyanga nnungi abeere nga akuwa era nga akuwa ejjana era nga akuwonya omuliro Allah tabaraka wa ta'ala mukulu nti ajja kukuteebesa emirimu emirungi kwalisinzira okusaasirira oyingira ejjana ate akwewazise buli mirimu ebi gyonna pozzi gyayinza okubeera nga akuyingiza nagyo omuliro yauma alqiyama kati twasembyayo edduwa ey'12 ruutu ewedde biidhinillahi tabaraka wa ta'ala gyenjagala muddemu okubeera nga musoma insha Allah subhanahu wa ta'ala tokoowa nagamba tokoowa ne bwe tuba tuddamu twagala kulongoosa na kumanya nsonga zino ziggweerawa na kubeera batebenkevu mu sola zaffe biidhinillahi tabaraka wa ta'ala eddo yali egamba ti Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima a'taytani wa atil hayati ala ta'atika نعم وأطل حياتي على طاعتك وأحسن عملي واغفر لي إبي يتواجد با أنا ينتوف الدرة إيران أنا يالك شافايو شاء أنس بن مالك رضي الله عنه وبارك الله فيكم جزاكم الله خيرا إقامة اللهم أي الله عز وجل أكثر مالي وولدي أي الله ينجي وزا إمالي يانجي نابانا بانكي وبارك لي فيما أعطيتني أتيرا موانا واتو أتيرا أمبو مكسا ompo omukisa nti nteekeramu baraka moyo byompadde onteremu omukisa biyinjiwale biwangaale bibeere birungi bibeere kumbuzaabuza mbeere kuggwe nga nkwebaza n'okukutendereza obula ebintu ebyo byompadde mu baana n'emmaali
ategedde wabarik li fima ataitani wa atul hayati ala ta'atika ay Allah wangazi obwangazi wange oba emyaka gyange obwangazi wange buwanvuye naye ngo buwanvuyiza kukukutya na kuteeka mu ddiini y'omu nkola nagondera mubaka sallallahu alaihi wasallam mpangaza obuwangazi nga bwakukutya wa ahsina amali ay Allah azza wa jalla otereze n'emirimu gyange emirimu okuterera nabagamba nti omulimu gwokoze kulwa Allah azza wa jalla era ng'ogukoze ng'ogobera mubaka sallallahu alaihi wasallam ng'eyayigiriza ku sunna n'obulungamu bwe olw'omulimu gubeera guteredde wa ahsina amali ay Allah longose emirimu gyange waghfirli atonsonyiwe ay Allah tabaraka taala ensonga ezo n'edduwa ezo zonna biidha tabaraka taala njagadde baganda baffe ne banyinaffe ababadde bakatwe nga bakatwegattako biidha tabaraka taala abasuba emisomo giri eminene egyalimu amakulu g'edduwa ezo zonna egyalimu amakulu ga tashahudi njagadde nabo baberenga bagoberera inshallah tabaraka taala amakulu agali mu tashahudi mu tahiyatu nedduwa zaffe zino biidha tabaraka taala wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan abali naffe okuveda nedda mujja kweyongera okubeeranga nga mufuna okubeeranga mustafada mufuna omugaso okubeeranga kuno kubadde kuyita ku buyisi just nguningo okugamba bigambo bitegeere nti bitegeeza kino ng'oli musola sobola okutebenkera biidha tabaraka taala mbasaba edduwa esembayo gye tugenda okubeeranga tuddamu inshallah tabaraka taala tujinyweze egamba nti Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima a'taytani وأطل حياتي على طاعتك وأحسن عملي واغفر لي بإذن الله تبارك وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ibadde bituufu kubadde kusasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala byankoze n'enso bibadde bivangenze kenyine sitani nenge bituufu bibaddemu Allah tabaraka wa ta'ala yabintebeseza owekitiibwa tabaraka wa ta'ala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam.